Amiri nga ayagala bwagazi bifaananyi ne Becky mbunga tamukubye yeekansa tamuvumye maaso g'abaana yeekansa bigambo bya Becky era ne ku video era yakola ne caption empanvu n'agamba bahiringe abantu abali mu mbeera eyo era oluyimba luli based on true story mu musajja yali yamufuula akagoma ka lubendera ye nga kyamwagalako pictures mwana gwe Becky lwaki owayiriza Amiri Chosen Becky lwaki owayiriza Amiri omusajja nga yakwagala okuvira ddala olunaku olw'eggulu ensonga za Chosen Becky okubeera nga bayawukanye n'omwami we omulungi Amiri dictator Amiri gali mu kubeera nga saturatinga. However olwaleero nkuleetedde clarity ng'eviira ddala owa dictator Amiri nkwongerezzeeko n'ensonga ezimu lwaki banene ababiri bayawukanye. Ekisookera ddala kigambibwa mbu Chosen Becky ensonga zirimukko obwenzi. Yes, abamu bagamba mbu Chosen Becky yatuuka ne ku extent epangisiza abavubuka ng'abapangisiza room eyo yonna yonna gye babira bayagadde okubeera nga bapangisa n'agisasula room naye nga kyayagala nsonga emu yokka kubeera nga bagendayo ne beesanyusa. Amakulu mu kyo kino kigenza okutuukawo oba amawulire gano gagenza okuvaayo mu lwatu nga bo ababiri bayawukana dda. Actually oyinza okiyitanga ebbanga ne mukazi we oli ebbanga gwe njogerako oli owa video ebina abakyala ebina yes oyo ne mukazi we mbu bo bali mu open relationship ng'omwami akkirizibwa okugenda n'akola obwenzi n'omukyala nga akkirizibwa okugenda n'akola obwenzi. However mu nsonga eno erabikanga mbu dictator Amiri ye yasigalangawo ate Chosen Becky n'agenda n'akola obwenzi n'akomangawo mbuzi ezimu ku nsonga ezaabaawula n'ekirala. However ndabanga oba okusinza ku sources gye tuzijje ekintu kyekubidde nnyo owa Chosen Becky owa dictator Amiri tetunababera nga tufuna bwino buli avaayo kubeera nga alifuna kyayogera yeekubidde nnyo ku nsonga ya Chosen Becky ewa dictator Amiri tewaliyo. However kiba kirungi nnyo okufuna story ku njuyi ebbiri. Eya dictator Amiri yo tugifunye naye nga musajja alinga Eddie Kenzo eby'omunju ayagala bibeere bya munju bireme kubeera nga bivaayo mu lwatu. Yono dictator Amiri asobola okubeera nga ayogera ku ne video obulala obuddiridde oboogera ku nsonga lwaki ababiri baneno bayawukanye. Kankusaba subscribing onyigenda ku notification bell eyo ebisigadde obitulekere wano ku Max Media soba nnyo okulangira business yo gotukubirako obukubizi ku enamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera. Kubanga gwe twakumanyira ennyo okusinga waliyo mu cover naye gwe twakumanyira. Chosen Becky ali atya? Wadolo zaino obusi. Omulabako. Taina busi, omulabako taina busi. Mukyabeera mwembi. Ndahi, ugai taina busi. Kuba kubadde bagambe batya. Waliwo ebiyitingana nti mwayawukana. Bawa yati. Va mu bba wange. Bba wange ali bulungi. Ani nedda mukwano tuli tuti gutusaza mu kabu. Tuti gutusaza mu kabu. Amiri nze interview wagwe. Amiri tuka naawe tubuulireko waliwo ebiyitingana. Mukyala muyimbi mulungi. Okay. Atayira n'akayimba. Akaliko bakayita ly'essanyu kapya. Mukanoonyerezeeko mukafuna. Ate maama w'abaana bange. Tokyali manager we. Kuba luli gwe tubadde tukubira essimu nga manager kati bwe tukuba essimu tufuna ye. Ate era bakubira essimu. Era munsobolera omukutuusaako. Family is family. Family is family. Respect. Yasaba bamu respect nnyo. Nene natayagala peki abatanjagala. Batamwagala nanga batanjagala. Kyekyabawukanya gwe ne Becky. Ngamba okuva mu bufumbo no oyinza obba mukwatagana naye ngamba kyekyayawula obufumbo bwammwe okubanga mwayawukana mu bufumbo. Batyati sitegedde. Lwaki temukyali baagalana mu bufumbo? Bwebyati okukirebwa. Kati omanyi okuliyetinga stories zammwe. Mukyali babiri ne Becky. Kati batugambye bwe ne bbaawe mukyali babiri. Kirungi. Kyekusaba family esigale nga family. Era tumurespect.
Nina ekibuuzo kye ngenda okubuuza nawe bona nkuba luyi. Kyonna bwe kiba nga kikwatagana ne famire yange efamire yange saagala Kyekisemba ku famire. Saagala kyonna nga kya famire sikyagala. Waliwo ebyayitingana anti wulira kanti kugambe nti Becky yakwatagana ne driver we ne bakuulyamu olukwe. Ebyo byammwe tebikwatako ate nsaba tumurespekti murespekti mbera nolabe tukola tumurespekti omuntu yenna atamwagala nga abatakwagala batugamba afunayo kamaama naye batugamba afunayo omukyalo omulala kale. Kiki oyinza ogamba Becky ku banneeseyazi bonna abaliwo bamukriticizinga boogera kino boogera kiri bamugyotekako ebyo simanya kukiitinzeeko simanya biki ate waliwo ne katono nnyo kiki oyinza omugamba? buli kimu yakimanyi buli kimu akimanyi. Waliwo omuntu eyavayo n'atambuza olugambo mbu wali ozadde nombugwe wali ozadde ntulanga okola ka vidiyo ng'ovuddeko nnyo nti famire yo lwaki bagiteeka mu bintu basibyagala kuba bali banvaaliza omusajja njagala abaana era omwana yenena mba muzadde oba kize buli mwana wange gwenzaala mukosiringa naye oli kyali kinnuma kuba kyali kya bulimba era bakyogera bamala ne beetonda mwana ali sikibite nnyo siriyasi bwenasooka okubiraba naye nagenda olaba ab'ekika kyange bankubira essimu okitegeera nga bankubira essimu mami bituufu muwazadde omwana n'obaleka okitegeera so okuzaala omwana sikibi naye ate omuntu okuwaayiriza okitegeera sikirungi oli awaayiriza ng'alagira ddala kyayogerako kiki kituufu okitegeera ataala olinga gamba si kituufu era ayogerera ddala ekintu nga takirinaako mutwe n'amagulu ate omugira kuba bafukamira ne baneetondera nti ate tusonyiwe era tuli India naye kati nga bwekyayogere tamanyi wali tukireka ate nina famire nina abaana abenkozesa bano tukola nabo mu mulimu okitegeera balina amasimu balabanga omutwano anzikoola bwatyo ate ebintu bya social media bibeerawo myaka namyaka yaso wakyaliwo omukyasa okuvuma nekikuluma Amin waka akaseera olaba nakayitamu ate era n'ekirala abantu abali eyo singa ekintu kyeboogera ku muntu kikituufu so temwanguwa kunyiigira bantu kyotayagala kuleka nga totugambye mukama wange basaba baganda bange namwenna abali eyo